Kubadeje. Kubadeje. Oyogera ku mwana oyo ebigambo byonna by'oyogera yogera naye omwana wawe esika mujje mubuuze mugambeko halo yakubidde mu kaseera nange era mbadde ngenda kukubira halo mwana wange siri bulungi n'akamu bano baagala kunzita katonda wange nina byenyingiridde oba nzireyo noweeyogezaayo olabye eki kati taki oba nkinyonyole ntya oba mubadde mwenyonyo naawe tolonobiriza oba mubadde muzanya lwaki weeyogeza okutuka kweri ate kasinzizi temumanyi nti we muteekwa kubeera tosiruwala ogenda kwajula muti gwa sabbuuni ngenda kugamba bwonyenda okwongera nga maze kati soma ogenda kuwoza ki gumu ogenda kuwoza kinaabiro bakuuta kinaabiro genda mu maaso waki nze saagala kuganira nga Peter yagambye nti nolyo omusajja omulala bweyagala tuyayogera bujjabu nze siina musajja abala obujjabu kristi saagala ozeebeeze mu bintu bino muli njagala omusajja omuzaalira omwana atanze Peter sikyamwagala wange bino ebyalaavu tebikyalimu kati temukyali byalaavu ekigendererwa okufuna amaka gano era kyesaagala obulamu bwange mukunjogezaako mugenda okuddamu wabaleme mulyoke mudde mu kyalo munjogezeeko nedda ekyolina okukola kimu kulaba obalaavu ogirira oba togirina ogibeerayo ekigendererwa okufuna amaka gano si mukazi mulala kuva eri yagenda agatwala nyinza okubanga njogera nakiggala kyemugamba okiwulidde kati ate obutika kyamatama nva mu maaso olamu omusagala muntu anyiiza omwana ekintu kyalabirako ddala naye nti bw'osuba wano oba ofiiriddwa kiyitirivu omuntu omulala alyoka ave gy'avudde omusajja afune omukazi omulala amuzaalire nga gw'abadde wano akulidde wano abadde wamumanyidde ddala bulungi tosobodde kubaako kyomukolera abantu tebamanyi kye baagala naawe uti nabo manyi kyoyagala kankuleke abapate bali ku ki bagenda kujja saameka balina kujja saawa emu ng'obudde buyise kati buli kimu kiri seeti yakujjako ebyokunywa twongereyo puleeti ng'eyo kulekyemu ate twabaze sente nga zina ziwera ebyokunywa negamu n'ogenda gulayo puleeti emu iye naye madamu yakimyeko omutwalo ate waki wamuwadde sente mikazi wamuwadde kiki watandise okunziba mukama wange banga lyenkoledde edinenali enjo sibyagala ebyo sibyagala madamu wajjanga wano mugambe muno sente eba yange okyegera toddamu wadde muwadde 10 n'eki kubanga ezo sente za bizinesi mukitegera okudda mu loose sibyagala waddanga mugambe muno asooke kunkubiranga simu kwata omutwalo guno ogenda oyongereko buli kimu kiwere saaga toddamu bikola ebyo wulidde ndagala walifunye Marvin
Shafta nalifunyira mbira. Omira emirundi emeka. Mira omulundi gumu. Marvin olaba tolina shuwa emirundi emeka gy'olina kumira ddala olabika tumira. Naawe. Leeta anirabe leeta endabe. Agati? Naye Marvin. Kankwe kufena olyeko. Kankugiremu olyeko nafuna awooma. Mwamujjeera. Era ngenda mugula. Ankugundi ku mandala waggulu ku mudaala. Wambika awooma. Awulira? Ddala gowalizerizedda. Nsiira ngolijja ffene lyawe. Ffene lyawe olisigadde gwe beereke. Kati Marvin genda naawe naaba amasanda oleetera eddagala nzirabe erifaanana. Nyinza n'oddigulayo mu tawuni kubanga lyanayise. Omusawo yamugamba eddagala tetulijjaayo munda terina kulaba ku musana terina kulaba ku layiti n'eddagala ly'amaanyi nkubuuli era buli baŋŋambye nti lirina kubeera in cool dry place nga tewali kasana nga teriraba ku layiti wadde kitegeera Naika ly'amaanyi nnyeere. nkubuuli Kunanyiikira doozi ku maanyi gye lirina. Doozi weggwerayo oba obonyezike. yakuwandika birungi leeta ziryembi Marvin bannaani. Aguliire. ani kagoli eyo neewerera olinga nga nti mukolera practice Ebimanyi kyendiko. nga naye tiba nze bimanyi kyoyitiko ogikolera practice Kulekayo mwana wange. Kuliko olutalo. Olyosa n'okoma mwana wange. Abadde bamalawo. Abadde bamazeewo. Nana. Maata. Kwanda mbasanze mutudwani muri bulungi nnyo. Mbadde ntudde naye nga ndi ku bunkenke zenna ddira y'omuntu okutulirako. eba naye mungu agenda kuba abantu balaayi katonda wa gwe ngani ani ayagaddeko kukuba gwe ani ayagaddeko kukuba okujjako obulimba obukujjudde Kaga gwe saagala kumanyira. Saagala omanyire. Kale konna kalina oggulu kalina katambuza emikono. Simanyi waggulira wa? Tebyetaagise. omukazi taggwa ntalo yenayina entalo ayagala ntalo buli kaseera Ki? Mama. Tekyetaaga ntalo. Ntusaana. Siyetenzo taata. Nange tusiibyewo naye maama wo abadde atubuzizzaako we tussiza. Hani ayi. Taata. Wanise. Obo si we buze waffe tusaba tusonyiwe. Peter. Ate oze ku ludda luli. Osaze eddiiro. Mufo kyokubeera ku ludda lwa nnyo. Osaze eddiiro. Mama nedda. Leka nkubuleko. Ffenna tulina kubeera saa zino nga we tuliba. Tulina kubeera famire y'emu. Si kunenangana, si kukola ntalo, si kudda muki. mugambe omukazi ayagala entala alinga ati leka njogere gwe lwaki omuntu ne bakubonyabonya omukazi akubonyabonya kuba buli kaseera akusojjasojja omusirika nedda Esther bamubonyabonya Sirika sigwanjogerera sibalina mu magwa sirika. nedda banne kifuuti nze saagala abantu bakubonyabonya Esther buli kaseera Marvin, kale va. Natosobola kusirika. nsirisi
siwe tuba naye tusaba tusonyiwa. Tofaayo nze twabadde twayogeddeko ddala ne mukulu munnange oyo era kyemmanyi nti bw'aba ategeera ye namugambye yabitegedde. Alabika era ajja bitegeera. Esther nawe lwaki Mama sirika. Ono waawa. Esther lwaki toyogera? Musirike. Mama mpopita njogere. Marvin, sirika, sirika. Oyogera ngani? Sirika. Ani wano? Sirika. Nedda nze njagala kino kiggwe waakiri. Ono Esther bamubonyabonya wano eno ne bamukuba ne bamuwaayiriza ne bamugamba Nteeko ku mazzi g'okunaaba. Taata, kamala okunaabako. Oli mutuufu. Era si kirungi okutuukira mu nsonga nga zino n'otamala kunaaba. GUTUJJA ekoma oluvannyuma lw'obulango buno. Top TV, enjoy. Top TV, enjoy. Mama mpopita njogere. Marvin, sirika. Oyogera ngani? Sirika. Ani wano? Sirika. Nedda nze njagala kino kiggwe waakiri. Ono Esther bamubonyabonya wano eno ne bamukuba ne bamuwaayiriza ne bamugamba Nteeko ku mazzi g'okunaaba. Taata, kamala okunaabako. Oli mutuufu. Era si kirungi okutuukira mu nsonga nga zino n'otamala kunaaba. Uyinza. Baby, leero tuwanfunira ku mazzi. Oyagala okufaako. Kansoke neebike munda. Oyagala kunaaba. By the way, baby. Leero nagize gundi yenze nankyalirako. Ekera nawe biweekoza nkubuulire. Tukabe nkubuulira ni amagezi weweekankanya. Gukusembayo. Maze okwekoza okusembayo. Grace yenze nankyalirako. Ani? Grace. Yali atya. Yali bwatya. Kiki? Olina kyonkweka? Engeri gy'ozzeemu gyali bw'atyo olinga alina kyakweka. Actually, she's not fine anyways. Kiki? Yangambye mbu ateebereza Vincent okubanga alinayo omukyala omulala. Ekinamu abakyala n'okuteebereza. Omusajja mirimu gye gimukutte. Nagenda kimugambye ne mugamba oba mirimu gye gimutawaana. Omanyi Vincent is a busy guy. Naye ngamba ye asuubira alinayo omukyala omulala. Nga ki ekyamuleetedde okusuubira? Mbuno takyalabirira waka. Abaana takyabafaako, tafaayo. They are suffering at home. Omukazi ali stressed. Sente bula ennaku zino hani okimanyi sente nebeera nga sente zibuze but there is that care. Yetwetaaga sente tayagoera waka all the time aba mu kuzunga. Okay. Naye mbadde ndowooza nti oba oyogereko naye. Kale nja kwogerako naye tulabe. Nja kwogerako naye tufaayo. Tojja musobola kubanga Tina ng'ayagala bufumbo. Obufumbo busobola kuvuga. Ate n'obuvuga otya? Grace on'omuteeka. Ani abakazi obimanyi, ne bakazi obimanyi. Ntana oli musajja nganze. Grace sobola okivuga avugamu ne manya kino Grace mu kabalingidde wano kinaali wano. Baby. Obadde kyati. Teweerabira please. Sigenda kwirabira tofaayo. Mambi mukazi we.
awaka. Tugende tulimbuleko. Kimwafumba eki. Tugende olaba. Mba mwafumba obuwunga nzisaga akawunga. Ani abaleseewo ezigula akawunga? Nzisaga akawunga. Lwaki zaagala lekaza amana amatooke gwe. Simwagala weetawo webbeeyi newabanga namukyawa Nga zibadde nkamanyi bulala. oliyibali oluyimbo Muyimbi. Oyimbi nga wamanyi nesinga ewali. abali Yaleero bulungi. mwana wulisi tobuka kwamfuumira kawuzi Obudde osemyeyo. ngira ndaaza kawuli Ekyalo saagala eddala kyokola asikako. bino si bijanjalo eba mixture Tubamumu byagala kati bisanga oza okuba nsaagala bijanjalo mulimu. Yeyafumba eki. naye bosi twembadde njagala mumanyi owulira okulaba nti tufuna kiteero Okola otya? olya meloni nga N'ekibidu mukalidde mugenda kwera. Esther. Ate banaasumagira mu buliri. bosi kiba kirungi nnyo okutuula ne tuliira awamu bwe tutinga wano kyekimu ku bigatto obumu kyebikola obumu edda twatuulanga ku lujjuliro singa we yalinnya emyaka nga 23 ng'afukamidde matiitiri ati naye nga mufukamira ne mumala okulya ng'oli afukamidde ate bw'omala okulya ne bw'oba osoosa abakulu tuva ku lujjuliro okumanya byalinga byalimu empisa za waggulu kaakati tolaba bano bwe beerumaaluma nga toyinza kwerumaaluma ng'abakulu bali ku ki kyalaga nga mpisa omanyi era ng'ababikola tubavuma muli bannamawanga esitali kaavaawo Buuza Tina wuuyo. Ne Marvin naye alina ewaabwe. kale naffe kati bwe tubanga wamabiri wamaze nzikiriziganyiza naawe olina ewamu bwolabanga tukyama tutinga oteemu Tugoba. Gyayina. buli kyembadde bagamba Anabanagiriisa. Babula kye balya nga balamuzaamu enyo matananyama. kati ozi kyembadde njagala obagamba bwemubanga muli ku lujjuliro bwe temuliwanga ekitiibwa olwo lujjuliro kuba tewakyali lujjuliro era kyakola bubi nnyo abantu okuba nti tebakyasobola kutuula wansi ne balya ne tubanga tutuula waggulu okutuula waggulu kuno kwe kuviiriddeko omwana ngono okukola ekyo kyakoze Oba taata tujjewo dining tutuula wansi. ate kati tokolera ku bintu by'abaluŋŋaana kubanga abaluŋŋaana bwe bajja wano ŋŋamba bamagulumeeru be baleeta bino byonna Naye taata ndaba omuwala wo bwalukembera ekitambaala. Taata ne maama naffe abaana tubaza okuba nga tuli ffenna wano tulidde ku kijjulo kya mukyalange Esther kye yategese nesinga we yayagalanga nnyo abantu Tanya nesinga. Nange neebaza. Era nina ebirooto oluusi byendoota ne ŋŋamba n'ensaba Katonda bituukirire. Sooka nange neebaza okulaba ntuuliriddeko naye njira nsigala nkyaloota nti bube bumu mutabani wange naye atuuleko bw'ati emyezi eyetudde nga kuliko n'abaana byana bemuyita dadi babinti nga jjajja waabwe nga nze nange jjajja grandma koze yes I want some more nembawaana ebinywa ebirooto naye baddaki naye katusabe obifunenga tonafa omuzimu gulijjanga negulambula ate naawe tokisussa nnyo we akyalimbo omuzimu gulijjanga akyalimbo nange ebirooto ebyo nze ndiyina era nze nga
Uncle Peter bwe yagambye nange ndi musanyufu nnyo nti tutuddeko wano ffenna tutuddeko wano nga family kubeera nange mpulira nga njagala lukye nange mbeereko ne family yange nga nange nina ekibugu kyange n'abaana bange si kyekyo Esther Esther Tina huyo yagenda okulaga okwebaka. Lwaki obuuza Esther? Lwaki tobuuza Tina oba n'obuuza maama oba n'obuuza taata? Gwamuwolereza. Lwaki kakati ate oli wanaabanga yeeyogerako gwona ayogera ebibi ndowooza ne ku lunaku lw'omukolo kakati kalukolebwa ti wama nawuno kati tinonnono akupita nabadde nonno kweyo ensonga yennyini eya family njagala kukuwa ku bajeti yange bajeti eyo wagitegeezeza yagamba alina kabajeti kabadde ateekako ebyokulya byewaka n'akanutya nenkalabamu ne mugamba wakatereeza simanyi kati ono mala okatereeza ojja kuba okandeetera tujja batukalabamu okaleeta ku ttebo nga tonamukandaga Marvin! Szon2. Kati kiki? Kati mbadde ngamba oba tugezeseko njagala tulabe. Ddagala kati bwerigaanira okukolera tewali buzibu jasi tuba tugezesa naawe naawe leka tusobola kugeza ddagala nga tetunnaba kuwona era kwogera sijja kukusanyusa naawe obimanyi kale tusikireke kale kakeesi era naye olinsesese si kiisi kati era bwenakuweereya ddala ero bijja kubanja biri ate kati naawe sinaba kuwona tewali buzibu gofaayo ki ng'olabanze ngambeko maki tebinalo wadde nno wadde kakiisa katata bwakusanga siawuliwa abanakaira ginatusanga kale tugenda mu kisenge ekyo naye sigenda kusanyusa soka empolepongi naawe kiasi kakiisi kale kiki ekyo akuwenga kawanvu naawe oli musiru sigambye peke kigambe kiisi mukulu munange oba wandisoose n'olindako okugenda mbadde nina kyenjagala okugamba mbadde nsaba otuulemu tubeeko bye twogerako kubanga tuna ensonga enkulu ekuŋŋambisa okutuulako njagala twogere ku nsonga y'abaana baffe bano embeera gye balimu n'obulamu bwe balimu omanye amaka g'abaana baffe bano bwe gaba nga tegateredde naffe tuba tetuteredde naye bwe gaba obulungi
naffe kituwa muli essanyu ate n'okubanga buli omu kyakola akikola n'omutima gumu kubanga bali mu mbeera ennungi gye twetaaga. GUTUJJA ekoma oluvannyuma lw'obulanga buno.